أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nsaba munzikirize tuddemu ekibuuzo kino ekibuuziddwa muganda waffe. Abuuzizza nti waliwo hadisi eri mu Sahih Muslim volume 19 hadisi 1454 nga Abu Huraira yagiripotinga. Agamba nti Caliph Abubaker yagamba nti ebintu byonna bannabbi bye baleka tebiteekeddwa kubeera nga bisikibwa. Onfuna bulungi nti Caliph Abubaker yagamba nti ebintu ebirekebwa bannabbi bonna tebisikibwa wabula biweebwayo nga sadaka. Muganda waffe ekibuuzo kyabuuza n'agamba nti eno hadisi ekwatagana ne Quran oba tekwatagana na Quran. Nga tetunaba kukiddamu mu hadisi nnyingi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nga tannaba kufa yageza onfuna bulungi yaleeta omufaano Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama n'agamba nti abantu b'enjuye ba Ahlul Bayt alayhimu salatu wassalam nga muwalawe Fatimatu Zahra alayha salam, Imamu Ali, Imamu Hassan, Imamu Hussein. Agamba nti bano abantu example yaabwe eringa Safinatu Nuh alayhi salatu wassalam. Onfuna bulungi agamba nti bano abantu b'enju ya Nabi Muhammad balinga eryato lya Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. Abaali ekwata ne balirinnya Katonda yabataasa obutazikirira. Onfuna bulungi abaagaana okugoberera abantu b'enju ya Nabi Muhammad n'okubaagala bazikirira nga bano abantu b'eryato lya Nabi Nuhu we bazikirira. Hadisi ntuufu kyagezaako agamba nti bano abantu b'enju ya Nabi Muhammad tulina okubeekwatako ng'abo abeekwata ku lyato lya Nabi Nuhu tebazikirira, naye abo abaagaana okuliyingira bazikirira. Hadisi yabaganda baffe basunni eri mu bitabo ebyenjawulo nga Mustadrak al-Hakam volume eyokubiri page 343 ne page 151 n'ekitabo ekirala Jami' Sagir volume 132 n'ebitabo ebirala Kanzul Umar n'ebitabo ebirala nga hadisi eri mutawatir teri konfuufu. Actually ne aya ya Quran egamba muswati Shura aya 23 nti kulla asalukum alayhi ajra illa limawaddata fil qurba, bagambe nti abo sina kyembaagalako okujjako okwagala abantu b'enju yange, abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Netugamba nti okwagala omuntu kugenda na bikolwa. Singa gwona agamba nti oyagala bannayibba bo onfuna bulungi naye ng'ate bafuna ebizibu tobayamba oba maybe nayibbawo waafa onfuna bulungi abaana bo batulugunya, ebyo tebeera love. Ne tugamba nti mu mwaka gw'omusanvu nga nabbi amaze okusenka okuva e Mekka okugenda e Madiina, waliyo mu kifo ekyo Madiina abatali basiraamu Abayahudi. Mu Madiina mwalimu Abayahudi nga Bani Kainuka onfuna bulungi, Bani Quraizi n'abalala baali bawangalira nabo mu Madiina. Kati ne bagezaako okuleeta okulwanyisa obusiraamu, n'atumayo Imamu Ali alayhi salatu wassalam. Imamu Ali alayhi salatu wassalam we yatuuka bonna ne batya. Onfuna bulungi Abayahudi batya. Kati mu kutya ne bawaayo ne bagamba nti tuli ready kubeera nga tulwana. Onfuna bulungi nga tulwana. Wabula kye tulina okukola nabbi tumuwadde ekirabo. Nabbi tumuwadde ki? Ekirabo ky'ettaka erya Fadaki. Tubeere nga tuwangaalira mu mirembe naye nga tetulwana. Imamu Ali we yaddayo wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama n'amugamba nti bali tebali redde kulwana. Baagala kubeera nga bakola mirembe naawe. Onfuna bulungi nga babeera mu mirembe naawe. N'amunyula naye nti bakuwadde ettaka lino. Onfuna bulungi ng'ekirabo. Si kyakulwana, si ganiima ya mu ntalo nti maybe abantu bajja kugigabana. Just kirabo. Nabi Muhammad asobola okufuna ekirabo tekina buzibu.
just kirabo kye baamuwa eky'ettaka kuba ettaka lyali ddungi nga basobola okulimirako. Nabi Muhammad nga tannaba kuddamu kintu kyonna aliwaani akola ki? Aya 26 surati al-Isra nekka egamba nti wa ati dhal qurba haqqa. Aya egamba nti oyo akuli okumpi omuntu wo muwe haki ye. Baganda baffe abasunni n'abashi'a ne bakkaanya nti eno aya baulama ab'enjawulo Nabi Muhammad eno aya ng'emaze okukka Nabi Muhammad yakwata enimiro ye Fadaki n'agiwa muwala we Fatimatu Zahra alayha ssalam, n'agiwa muwala we Fatimatu Zahra alayha ssalam. Ne tulaba nti nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amaze okufa, basahaba abamu bakyuka wadde nga Katonda yali yabasiima abamu. Nfuna bulungi mu Hudaybiya aya mu surati Fatih aya 18 nti laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, wadde nga yali yabasiima nga bawadde bayi annabi. Naye ate era Katonda yennyini we yagamba nti era abakyuka ne bava ku bayi gye bakuwadde gwe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi, nti mazima nti naye akyuka n'ava ku ndagaano ye gye yakola naawe akyuka, era tugenda kubeera nga tukola ki? Tumupanishinga. N'oyo alemera ku ndagaano ye tujja kumuwa obulungi. Nfuna bulungi muganda wange. Ne tulaba nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amaze okufa, ebimu basahaba bye baakola kuva ku kiraamo kye yaleka, inni taariku fiikum athakalaini kitaba Allah wa itrati, mbaleseemu ebizito bibiri, Qur'ani n'abantu b'enju yange, bwe mubeekwatako lan tadhillu ba'di, temugenda kubula paka we mulinsanga ku mugga ogw'e Kawthara. Ne tugamba n'okugamba nti basahaba bagenda mu Sakifa ne beerondamu. Naye ate ne tugamba nti Qur'an mu surati al-Qasas aya 68 ne ayati nnyingi Katonda yatonda era yalonda, gwe omututeekeddwa kubeera nga weerondamu. Ng'awo tuvuddewo sahaba ow'ekitiibwa Caliph Abubaker n'agamba nga nabbi amaze okufa nti bannabbi ebintu bye baleka tebisikirwa, wabula tubiwaayo nga just sadaka, charity eri abeetaavu. Ekibuuzo kiri nti era n'agamba nti ebintu bannabbi bye baleka tebisikirwa tubiwaayo nga sadaka, era n'akwata ennimiro nabbi gye yawa muwala we Fatimatu Zahra alayha ssalam nga mwe bajja ekyokulya n'agitwala. Onfuna bulungi. Eno osobola okubeera ng'okebera mu kitabo ky'Abaganda baffe Abasunni, Sahih Muslim volume 19 hadith 4354. Abu Huraira yagamba, onfuna bulungi, nti nga nabbi amaze okufa, Caliph Abubaker yagamba nti ebintu byonna nabbi byalese tebisikirwa tubiwaayo nga sadaka, era bw'atyo n'akwata ennimiro ya Fadak n'agijja ku muwala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama n'agyeddiza. Fatimatu Zahra n'anyiiga hadisi nnyingi ngera bwe muziraba ku screen, n'aleka n'ekiraamo nti wenfa Caliph Abubaker ateekeddwa kubeera ng'abeera mu swala yange nga nfudde, esswala gye basaalira omufu, swalaati janaza. Onfuna bulungi. Era tanziika. Hadisi zonna muziraba ku screen z'Abaganda baffe Basunni ate nga ntuufu. N'olwekyo Fatimatu Zahra yafa ng'anyiigidde Caliph Abubaker. Onfuna bulungi nga amututteko ennimiro ye eya Fadaki. Ekibuuzo kiri nti hadisi eno Caliph Abubaker gy'agamba nti nabbi yagamba nti bannabbi bye balese tebisikirwa, ekwatagana ne Qur'an nti kituufu bannabbi tebasikirwa oba tekwatagana na Qur'an? Twagamba n'okugamba nga tetunaba kuddamu ekyo mu kitabo ky'Abaganda baffe Abasunni Tabaqat Ibn Sa'adi volume esooka peegi 239 tulaba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yennyini asikira ebyobugagga bya kitaawe Abdullah ibn Abdul Muttalib. Onfuna bulungi, endiga ze yaleka
n'ebisolo ebirala. N'olwekyo bannabbi basikira. Onfuna bulungi. Tulaba n'okulaba wano mu Qur'an mu surati Namli aya ya 16 Allahu subhanahu wa ta'ala yennyini yagamba nti wawarisa Sulaimaani Daawudi, nti Nabi Sulaimaani alayhi salatu wassalam yasikira kitaawe Daawudi. Ne tulaba ne mu aya endala stiru mu surati Maryam aya ya 56 tulaba wano Nabi Zakariya alayhi salatu wassalamu asaba Allahu subhanahu wa ta'ala amuwa omwana abeere nga amusikira. N'olwekyo kye twagalawo mu bufunze bannabbi basikirwa. Onfuna bulungi. Ekyokubiri, hadisi webanga ekontagana Qur'an, hadisi tugireka ne tugenda na Qur'an. N'olwekyo no hadisi nfu kuba ekontagana ne Qur'an. Era bw'atyo Fatimatu Zahra yafa ng'anyigidde Khalifu Abubakari. Nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abafumintiriza nga tuyiga eddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Ffenna tutte nga tumutya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.